Muhammad Wamala. Bwetugenda kate mu disitulikiti y'e Masaka babakulembeze b'eno bennyamivu olw'ebyenjigiriza ebisere buli lukya nga bano bagamba nti omuwendo gw'amasomero gwe balina mutono nnyo ku bayizi abali mu kitundu kyabwe ate nga n'abazadde beesuulirayo gwa naggamba. Ng'abayizi bali mu kuddayo ku masomero mu lusoma olusembayo mu mwaka guno, abakulembeze ab'enjawulo mu Masaka disitulikiti ne Lwengo bennyamivu olw'abaana abamu n'amasomero obutasobola kuggulawo. Ssentebe w'eggombolola y'Endagwe mu disitulikiti y'e Lwengo Mwesigwa Amosi Kanyonyi agamba nti abazadde mu masomero ga gavumenti tebafaayo olw'okuba nti bali mu bonna basome. Abazadde abamu beesuuliddeyo gwa naggamba olw'okuba bawulira nti pulezidenti yabasasulira ne baagala buli kimu pulezidenti yaba akikola, naye generale amasomero gaffe aga gavumenti gakola era gakolera ddala bulungi lwakuba nti ekizibu kye nnyina mu ggombolola eno ninamu essomero limu erya gavumenti erya secondary ate liriko distance nene liri saidi y'Endagwe eri mu muluka liriraanye nnyo omuluka gw'Endagwe n'ogw'Empumudde era liri mu muluka gw'Empumudde. Sembule Livingstone ow'eggombolola Mituba 24 mu disitulikiti ey'e Lwengo agamba nti abasomesa ba gavumenti tebakoze kimala kusomesa abaana ba ggwanga. Omusomesa tateekawo omwana we mu ssomero mwasomesa tasomerawo. Olw'okuba tasomerawo kitegeeza nti mwe bakolako abo ajja mu bujja nsimbi. Ajja kolawo nsimbi yagenda omwana wamwerera awalala jasobola okuba nti omwana asomera. Kati wano enkola ya gavumenti abanga yagivumiriza abaana gavumenti abaana basoma bubi ate nga musomesa yalibadde omusaale. Mayanja Gordon Sebugwawo ssentebe w'eggombolola y'Ekyesiiga asabye bannyini masomero agapaaluusizza ebisale bayambe ku bazadde kuba embeera tennaba nnungi. Abazadde baffe baleme bapeeka nnyo nsimbi kaba atandise nako mukkirize kubanga kaba ayinawo. Ate ekirala omuzadde oli awo talina mwana omu, abazadde abamu balina abaana 2, 3, 4 kati n'olwekyo bw'ayawuzaayawuzaamu n'aga nti gwe gendako n'emitwalo nga 10, gwe 5, gwe 8. Nkubiriza bannannyini masomero abazadde mubaleke. Kansala ku ggombolola y'Endagwe mu Lwengo agamba nti ku masomero ga gavumenti amatono ge balina ate n'abasomesa tebamala abaliyo. Nsaba gavumenti eyongere omutindo mu byenjigiriza ng'eteeka ebisulo by'abasomesa ku buli ssomero lya gavumenti eriri mu ggwanga. Kino kijja kuyamba ebyenjigiriza okutambula obulungi. Bugembe Joseph ssentebe w'eggombolola y'Ekisekka mu Lwengo ategeezezza nti eggombolola ye terina ssomero lya secondary lyonna ng'abaana batambula kugenda walala. Tuwangala ne kankama so singa tubadde tufuna essomero lya CD school wali ekyamaganda emirukanga Busubi Nakateete ne kankama naddala giyambibwa nnyo essomero liri erya CD school. Aga primary ekizibu kye tulina tusaba gavumenti etuzimbire ebisolo by'abasomesa. Pokino ow'essaza Buddu Judy Muleke asabye bannannyini masomero obutapaaluusa bisale nga bo babadde bakikoze bateeseganye n'abazadde. Abakulira amasomero muwuliriza abazadde obanga gwe wayongeza fees ng'osobeddwa kyogamba yo omuzadde teyasobeddwa. Omuzadde muwulirize bw'aba aleeseeko ekitundu kikwate mukole endagaano mukanyitule mugenda okuleeta fees. Asabye n'abazadde okuva mu kwejalabya berekereze baze abaana ku masomero ng'olusoma olutandika ku bbalaza nga 5 Septemba. Naawe omuzadde va mu kusiba enviiri, va mu kugula essaati empya, va mu kugunywa engule, njagala ogende osasule fees ezo ate osobole okulanga omwana waasoma. Byamukisa Ronald, Soroti TV, Omunyo.